mufunyulule ensawo ezo ndabo batemuli ssente. Mujje empale za mwenda batemuli ssente. Muzifunyulule. Mufunyulule ensawo. Kamina ssente. Mutambula mutya mu kibuga katumuna ssente. Mwazeddi. Tazina ku mukaaga sebo. Nnaku mukaaga. Tumata mwina ssente mugalamire. Mugalamire. Ndechibo. Mugalamire awo. Temuva awo. Mugalamire. Nani ulungi wakota kumuno? Kamuna sana. Tunashuka sita bafala. Sita bafala. Alright, I thank you so much guys for watching this channel. My name is Morris Jordan Kawai. Subscribe to us at Aromatic Entertainment. Yeah, man. It's been a long time. You guys have been asking me, where is that guy? Where is that guy? He's here himself. Onakolwariro. Morris Jordan Kawai. Subscribe to us at Aromatic Entertainment. I'm able to you guys, thank you so much for subscribing, liking, commenting, and sharing. Onakolwariro program because it will watch it because it will. Kubanga tuli basajja musajja alina okuyimirira. Musajja aba alina okuyimuka. Musajja alina okuyimuka. N'okuyimuka n'oyimira ku magulu go. Omuntu n'amanya nti oyo musajja. Yes. Dino omusajja gwe bagala okugoba mu bufumbo buyuga. Ogamba Majorini. Majorini wange ali eyo. Majorini gyali. Tuli bubi. Tuli bulungi lwakuba embeera nga omanya embeera y'obufumbo. Wabaawo ebintu ebimu ebigaana okutambula obulungi. Nga omanya omusajja olusinga emirimu giganye, ensimbi teyingira bulungi. Tuli mu situation eyo nti waliwo ate abaagala twawukane bubi nnyo naye ate tuleka weetuli. Abasekeeterezi. Naye olinawe wakyusiza emboozi yali abasaanyi. Nganyina Akram. Ng'olina Akram. N'okyusa emboozi mangu. Naye abasajja lwaki ebiseera bisinga. Okimanyi bibawo mu mbeera eyaddala oba ebyo bino muzannya bizannya? Biriwa. Ebyo by'okukyusa emboozi omukazi katugeze omukazi agenze mu kiyungu. Afuka kakyaya afukira omugenyi. Osigala wano n'ekyaliwo ow'okukido. Yamukyusa emboozi. Negwe mwana okimanyi kaddemu kali akeebuziga. Okimanyi nakajja mu dda. Andi kati olaba. Emboozi z'abasajja tezikwata nnyo ku bakazi. Kati naddala nga muli waka wali mukyalawo. Obeere wali mukyalawo. Si buli mboozi yonna gye mulina okunyumiza ebbali nti onooginyuma ne mukyalawo ng'akola ki? Ng'awulira waliwo emboozi ezijja okunyiiza mukyalawo. Nga newankubadde bali tezinyiiza. Naye waliwo ezijja omumunyiiza. Kati ky'obalaba oluusi bwe bajja nga tukyusa emboozi. Bwe bagenda nga tudda ku biboozi byaffe. Ne okikimanyi twasimbudde. Obadde recording. Anyway, that's why I'm recording. Anyway, thank you so much. Nesimyo kuchazako ku Morris Jordan Kawai. Yes man. Amanya gafutali. Amanya nze Mutebi Faru. Abasinga obungi bamuta director Mutebi Faru. Ni musajja muzanyi wa film. Ni musajja muwandiisi. Ate nga ni musajja producing a film. Ate nga ni musomesa omutendeke era professional teacher. Professional screen acting teacher. Antikati oyogedde obusomesa omutendeke mbadde ngenze eri mu secondary primary. Screen acting teacher. Yes. Yongerako nene kiri. Wewava director of directors. Kati awo. Wewava ne bantuma nti director waba director. Director of directors. Lwaki bakuyita director of directors? Kale ekigambo ekyo kigazi. Naye nga tekikola amakulu nti nze mwenda sio mbadde mu ebbanga ddene. Yes. Tunatandika ndi mwana muto. 17 years. Nze mwenkulidde. Kati abantu bangi abansanzeewo abamu ne bagenda abantu basigala nga ate b'amaanyi. Naye nga mukunsangawo ate abamu obwongo obuzannya babujje ku nze mu mbeera etya.
kati nga bw'oyinza wakulaba wano wonsanze osanze ndi mu kutendeka abazannyi bawerawo nga 15 mu kiseera kino naye nga kati mweno act mulimu ebintu bingi mulimu obusungu mulimu okwewuunya mulimu amaziga saagala kali ag'omulanga njagala amaziga aga boss nga bizinesi yefudde gayinza obutakabagali naye asobola okutuukusa gajja stand by and action. Okutamya ky'omutwe sembera wano beera mu layini ne banno njagala buli omu nga kyembagamba mumpuliriza bulungi wakati nze kansooke mbabuulire mwenna okubayiwa nenyingizaawo abapya tekintwalira ddakiika wadde neja n'emu era nga sinaba kutandika kwonoona budde nti njogera nammwe mwenna awulira nga tajja kusobola kugendera ku mateeka ga wano kuba kirabika mwageerabira awulira nga tayagala gatambulirako njagala ofulume wano ogende nga sinaba kutandika kuba saala kwonoonera budde bwange ku bantu abatagenda kumpuliriza bwe nakuteeka ku reception nakugamba ki nakuteeka ku reception nekugamba nkuwadde obwa manager gwe receptionist lwaki mumuno muli bangi nnyo lwaki saalonda oli abaafuuka manager omulala afuuka receptionist kuba nakulabamu potential naye kati mwenna ne mwefuula wawa store bwe nakuteeka wano ate waliwo n'abalala justice abatazze kati mu kutendeka abazannyi abo bentendeka mu kiseera kino bw'osanze ntendeka mu bazannyi abo wanaayitawo emyaka nga 5 wanaayitawo emyaka 5 wanaayitawo emyaka 5 myaka 10 mu bazannyi abo ojja kusanga nga ate mulimu abavuddemu ne bafuuka nabo ba director mu kampani zaabwe ezaki ez'enjawulo kati abo wava erinnya nze abateekamu ekyo ne bantuma director wabaki nti abantu b'okuŋŋaza kati for example abo balaba tebazannyangako teri abamanyi tebamanyi na kuzannya but nembawa nembafiidinga mu kibalina okukola ne bayiga ne baqualifyinga ne bajoininga ebibiina ebyenjawulo ne batandika okuzannya ne bafuna experience eyo ne bafunamu ssente ne bakola ebibiina ebyabwe ne bafuuka ba director kati nze abaya batendeka oba director banfuuse eki waba erinnya obuuza director of directors livaawa awo awava ensonga wava ensonga yes Mukulu Smith yaman Prim bwe yakomawo yayinamu akajja ng'avudde mu Amerika we ate nga si mutikke nga nkundi oli ng'ono Ingrid ng'ali kwalaali lwaki bwe yakomawo ng'alinamu akasente lwaki wawamulaga embwa ate n'otulaga nti ate nti olaba mu nsi eno Morris mu nsi eno gye tubeeramu eyaddala buli muntu aba n'omuntu gw'ayagala nze olwaliro nnyinza okuba nga mbadde njagala Prim batwagalana naye n'ava mu Uganda tugeze n'agenda mu Amerika nga bwe yagenda naye obuzibu bwava kunze ne Prim communication yavaawo abantu nga mwagalana communication kikulu n'embeera nga muli mu mawanga ag'enjawulo omusigala nga mwogera nga mu in touch kati nze bwe nsigala e Uganda essimu yange bw'evaako eyange oba ne bagibba nenduzinga layini yange Prim alina wasobola okunzija ewalala kubanga nze ndi mu Uganda mu nsi yange gy'amanyi omuli mikwano gyange n'eŋŋanda abasobola okunfuna naye kati ate Prim essimu ye bw'evaako e Bulaaya n'atampa namba mpya gy'afunye nyo omanyi baganda be olina muganda gwe wali amanyi yenna teyabandaga bati bakulaga kitegeeza omukwano gwammwe gwali gw'amankweto waneeno tukyali okumuletoransi K Media nkyali ne omukulu Mutebi Farouk abadde akyatugamba nti obadde olirawo nabadde kunyumiza akabuuzo bakafunye sinakafuna
akachaliwa ngomu yali ayagala ina girlfriend bamala emyezi nga 6-8 mu kwagalana girlfriend out of the blue n'abula dai n'amunoonya nga tamulaba naye yamulinda emyezi gyalinga 2-3 atamulaba n'afuna omukazi omulala ate yali yakafuna omukazi omulala emyezi 2 kiba mitono nnyo guba mwaka guba mutono yali yakafuna omukazi omulala niwayitawo wiiki emu oli n'akomawo nga mu process eyo babadde bogerezeganya nga myezi 3 tamuwuliza tamanyi gyali nga tebakomezaavaako ate oli tamukubira tebakommunicatinga kati bwe yakomawo n'agamba nti azze kukola ki nga azze kusanga musajja we omusajja gwamaze emyezi 3 nga omusajja gwamaze ebbanga eryo n'omusajja nga yafunayo omukazi omulala namugamba munnaye sikyasobola kati ono yaliwo kati ne kino kifaananako n'ekyo ky'omuntu bw'ogenda ate omutima gwaguwa omulala kati oba ono gyali agenze ono yabula emyezi egyo 3 oba yali alinayo omusajja n'agenda naawa agezeeko agenda okola nga ate omusajja oyita mukoye alaga kanzireewo ono ye ng'ali awo akulinze nga kibumbe naye Smith Prem yajja n'akunnyonnyola Prem no yakunnyonnyola n'akulira embeera eyaliwo ate ne Marjorie ono kale fine waali ne Marjorie abukidde bubuukizi oli ye yaliwo mu mbeera eri yonna Marjorie abukidde naye ate abaddewo ebbanga ddene ate ne sente tayina anti omukwano teziba ssente omukwano kuba mutima omuntu asobola okwagala munne bw'aba asazeewo okumwagala ne balya katunkuma ne balya mwogo enkya ne balya empuuta ne balya enkoko lwe bafunye ne balya lwe batafunye ne babeerawo naye nga amwagala ate ne wabawo omuntu nga ye yamanyira okwagala abantu olw'ensimbi yabamukuuze kangende njagale gundi ampe mu kasente wadde omutima temumwagala naye kasamusanyusa naye anampa kati nze omutima gwange gubeera wamu era naguwa majjo omutima gwa Smith guli wamu era yaguwa majjo ono ye director of directors. It's been a long time omuntu ono ngali mu movie industry ya Uganda. You guys have been telling you nti mu movie industry ya Uganda mulimu abantu betuyita ba legendaries. Omuntu okukuyita legend tekitegeeza mbu omala kufa akuyita legend. Bano betuyita ba living legends. Nti baliwo mu movie industry ng'etandika. Lecture follow. Okimanyi waliwo ko ku biseera nga Uganda movie industry ng'ozannya naye nga tebakusasula wadde. Mugano wange nze namala emyaka egiwiranga musanvu nga sikutte wadde ku ssente nti zizivudde mu firimu tuzanya buli lunaku passion eyo wagijjanga wanogamba nti nno kanteekemu ssente ezange lwaki ng'oteeka mu kintu ekitazza mangu kyokuteekamu ssente okiraba ekyo nze ensimbi gyentadde mu movie industry bwe nzikuŋŋaanya awamu omugeto gw'ensi zisobola okuzimba Ashimole eno kwe tuli. No Ashimole ogiraba? Zisobola ogizimba. Z'otadde mu movie industry ya Uganda. Emyaka gye mmaze mu industry, nkozesa emyaka 2 mu industry. Ndabika kati ntambuza gwa 21. 20 years. 20 years. Twasalawo tubeere mu industry eno, tubeere mu buzibu ne mu mirembe. Wali ensimbi ne watali. Buzibu tufuna buli bumu nti ate passion gye tulina eri industry ate oluusi abantu baffe babonaabona ng'abakyala baffe abaana baffe oluusi kyekwata kyekwata ate nga gwe mulimu naye nabo baguma oluusi bambi kubanga bwe zibeera wati tubasanyusa ate era zijja kujja omundi muntu zibake zibe kuddamu kufaawo nga wezire zibake bagambe nti zaamukuba akawuna bagambe nti Mutebi ensimbi zaamukuba akawuna ate olwo nga nze nkayina nze nziruka nazo nga zinnoonya zinkuba akawuna kala zinveeko nga nange neekweka nga naye weekweka nga olwozikubya akawuna. Doctor, firimu ki gye watandikirako okuzannya mu industry n'ogamba kati no gye ntandikiddeko?
Kati movie ginasokera ddala okuzanya mu film okyagijjukira kubanga guys 20 years it's a long journey yeah kintu ekisoose tosobola kyerabira newabeera mukazi nga gwewasookerako newoweza emyaka 7 tosobola mwerabira owo okyamujjukira yes yani Alima Nora abeera era gwendi naye oyo mama w'abaana Nalwima Nora mukyala waffe tukutumiddeko nnyo badde mmanyiko gambe nti oyina eyakuggyako yoyo okay so movie ginasookeramu okuzannyamu industry eno era ye film yasookera ddala mu industry eno bagiyita abakyala baagala ki abakyala baagala ki abakyala baagala ki film gye bayita Kiggula Luggi abantu gye basobola okulaba ne bagamba bannayuganda basobola okukola firimu yakolebwa omwanya bamuyita Hussein Kagolo director Hussein Kagolo omusajja oyo empagi Luwaga mu film industry eno bakyala baagala ki yes erina ebitundu 4 from part 1 to part 4 nazannyamu katono kubanga nazanya mu part 2 nalina mu sini yali emu ng'oluzannya ngani najja nalinga mbega naye ng'ate embego yaze ng'omusawo w'ekinnansi omusawo omuzungu ng'abega ebintu ng'abega so mu part 4 nenzanyayo sini endala zaali nga 2 naye nga zaali z'amaanyi olwo oli nani ebiseera ebyo mu movie bajjukirako ebiseera abantu betali nabo fiimu yasooka mu Uganda mwalimu mukulu Abdulatif Lutaya emberamu omugenzi muganda waffe yatuvaako bamuyita Kakuba Ramazan emberamu omukuluza Munyi Muhammad emberamu Mami Sofia Namwanje emberamu Christine Sendi emberamu kojja wange Lubowa Yasin emberamu Bosa Serunkuma yajja mu party ezaddako party 3 ne 4 mu kisooka teyaliemu part 1 ne 2 ani gwe nerabidde kubaaliwo Allen Kakooza bannange mukyala mukulu Allen Kakooza oyo firimu yagiyiminamu n'aginyweza ne Abdulatif Lutaya ne bagikuba kitegeera wow so n'abalala nyuzo balina bye nerabidde firimu ebiramu abantu bangi of course ne just twagalako bano ba like ba main characters director waayo bali bamuyita Makumbi omukulu Makumbi oyo yanjagala nnyo nga kitali mwana muto naye originali omwana omutono nga nzanya n'okusinga abakulu yanjagala nnyo olw'ensonga eyo firimu gye wazannya anyway by the way firimu zonna ezisinga nazaagala nga nze sinajoyininga mu industry naye firimu gye nasinga okwagala bagiyita Wakadaala muwakadaala nga abayayi bakuba embooko Wakadaala wankubira director Ahmed Luwatu okolado nabasakata First of all, mukisane pandikako ku lubaawo olwo oddenga. Mnatoka wapi? Wakava echampisi na kumkaga kati zise. Wanasema nini?
waliwo omugagga bamuyita Moses alina amamotoka mangi atumanyi. Vitambulisho iko wapi? Vitambulisho iko wapi? Leo mwina bino. Twagala vitambulisho. Twagala passport so sono kasasiro wa mulide. Passport so sono kasasiro wa mmwe. Passport ziliwa. Nako nizalawa? Nida sewa. Nako nizalawa? Nida sewa. Omanyi? Nida sewa. Budawan. Dawan. Omanyi? Tula. Tula. Omanyi? Mumpe sende zonaze mwina munsa omuzije. Jemwenga. Jemwenga tuka. Jemwenga teka wali. Teka wali ma. Toa viatu. Toa. Mufunyulule sawe zonda obate muri sente. Muje mpali za mwenda kwatemenda kusente. Muzifunyulule. Mufunyulule sawe. Kamina sente. Mutambula mucha mu kibuga kati mwina sente. Mwazeddi. Tazina kumukaga sebo. Nina kumukaga. Umata mwina sente mugalamire. Galamire. Chibo, mugalamira. Tamuvao. Mugalamire. Galamira ulungi wakata kumundo. Kamuna sana. Tunashibuka sita bafala. Sita bafala. Nga bayita obuleera mu kibuga. Obuleera mu kibuga. Bana badduka emisiri. Naye Doctor, nkulabyeko nnyongo zanya movies ezisinga. Ne characters zonna nzikulabyemu. Zonna obadde ozikola bulungi. Naye waliwo character. Omuntu yengo omuntu jagamba nti nno nze eno character bwe bagimpa ekyamazima bwe njituulamu mpulira nga ngikoze bulungi. Ne bwe mangikozeko eddakiika 2 mpulira nga character eno gyensinga okwagala. Kati mukalya yange filmu gye nasinga okuzannya nange gye mmanyi ziri 2. Naye filmu esooka gye bayita Nantabuulirirwa. Nantabuulirirwa. Abagimanyi bagimanyi. Filmu eyo nazannya nga nkambwe. Ya kakati ngaawo kyali awo Nantabuulirirwa. Doctor ebiseera ebisinga bwe mentioninga films zino naddala movies zino enkadde. Abantu baba baagala okuddamuko okuzirabako. Kati olumu bajja mu comment section ne bagamba nti no embuze film ezo Doctor zo mentioninga jeziri naye tebalina bayinza zijja mu kiseera kino. Okuddako ng'oli yasigaza DVD ng'agiina. Naye maaso tujja zikuddamu nazo tusiteeke ku YouTube. So omulembe gwa YouTube by then gwa tegunaba kujja. Ate kati jjukira emabega twakozesanga sound nga tukozesa sound bwe tusanze nga ali mu copyright nga ali copyrighted naye kakati mu kiseera kino bw'ojja ku YouTube bagikuba ne bagijja mu sound omu. Kati omuntu aba talitawulira bimwazannya. Segera abala bifaananyi naye biriko maloboozi. Biba muted. Yes, biba muted. Okay. The problem eriwo naye nga Nantabuulirirwa nakola character yali akabi nnyo. Character gye nakola mu Nantabuulirirwa nina abaganda bange abamu nga Bosa Sserunkooma. Yatuuka ekiseera nga yamala emyaka nga 2 ng'alaba nkyali mulalu. Wazanyanga Zolo. Kati oli Zolo yalinga Zolo ate nga mugezi kubanga yasobola okununula abaana abagenda mu kibira ne babula bisi naye nga ku kyalo balinga bamutya buli mwamutiisa amaaso. Yalina emisambo egyamulabiriranga egyamuwanga emmere n'okumulabirira kale ng'ali awo firimu enyuma nnyo. Kati ye Bosa Sserunkooma agamba yamala emyaka nga 2 ng'alaba nkyali mu kalakiteri kubanga firimu abantu bajagala nnyo eyo. Oba ogikubye firimu abantu bajagala nnyo. Mwami Geoffrey Lutaya lumu yampita kubanga eyo firimu ewuwemu ewaka teyavangako. Abaana be nga bajjagala nnyo nga bagala nnyo nkambwe nampita nambuuzaako lwa firimu eyo. Wow. Yes. Tukutumiddeko nnyo Honorable. Tukutumidde. Abakyali Honorable nga bagenda mu kalulu oba bamala kuddamu kulonda nawjo naddamu nafuka Honorable. Ne bw'ava mu Parliament n'ataddayo asigala Honorable. Ebbanga liryo n'obulamu bwe bwonna asigala Honorable. Asigala Honorable. Kati akuyita
nambu yapita nambuzaako nane tunyone kashayi lwa filimu eyo yali yakabinyo kati kale okuteyo gye nakola mu filimu eyo mwana yali ya tabu ate waliwo kalakita gye nakola mu filimu zange nnyingi nnyo yali mu filimu bagita contention contention ya mwami Mulindwa Richard eri ku DSTV okwo kwokka naye nayo nagikola bulungi nnyo nagizanya ne Helen Lukoma filimu eyo yali ko actor wange Helen Lukoma tukyalina director Mutebi Farouk director of directors mwami wa Marjorie atenga side dish wa primo naye mpisayo sina kyenkola ne primo era mpisayo isi wa unampayo kase nenziruka nanonye okubako bye muwa neŋŋaana lwaki ogaana ate ng'olya sente ze bino byalina bya majjo ate ng'olya sente za primo anti yannemerako andaga nti azina asobola ozimpa enange nenze nenziruka singa omukazi akulyako sente nadduka sente zizo nga omukazi yazikuliddeko olya bulungi manya nti mpadde mulekwa kati nawe oli mulekwa manya nti nsaddaase nawe oli mulekwa manya nti nsaddaase saddaake ekkirizibwa tukyalina Smith ajjukira programu yaffe newagiddwa abanafu aba Romantic Entertainment nga bo bazannyi ba bina Uganda bakugamba bazannyi bina Uganda all over ate nga saa zino balina pressure yeri ku channel yaffe manyiddwa nga Trust Films ate ngera tulinako ne Damage season 2 ku LM netubayo n'ekyekango okitegedde tulina ekyekango ku LM nga tuleta ebirala ebyakabi ate ngera mbajjukiza nti ennaku z'omwezi nga 18 19 ennaku z'omwezi nga 2 tugenda kubeera wali ku Theatre La Bonita okuyingira emitwalo just kyeji nga tuli wamu VIP kyeji nga tuli wamu ne bakayimbira drama actors labe ekyenjawulo naye gwe show egenda kunyuma show egenda kubeera ya tabu nnyo muganda wange nnyo eyo show egenda kubeera y'amaanyi bakayimbira era ogenda laba Mr. Kisemakula wali bwagira bwatubamu obuyimba bwazanyi obuyimba bwazanyi Molu Jordan Kawesa obuyimba bwazanyi ne mwana so ennaku z'omwezi 18 z'omwezi nga 2 ate nga tuwagiddwa bannaffe abamatendo restaurant bali wali ku Salama Road ku Kiyumba stage balina ekyenkya balina ekyemisana balina ekyeggulu ate ne ka delivery bakakola gwebeera mu nnyumba yo kuba kasimu mundetere wano emmere kigwe ate nga era tuwagiddwa sponsor waffe ow'amaanyi amanyiddwa nga Mama Interior oyo namba emu agambwako oyo mulange oyo Mama Interiors banayi mujje mutubagire tutunda beddings ez'enjawulo tutunda zi bed covers tutunda amasuuka tutunda zipiro buli kimu kyolowoozaako oba byakwambala ng'ova mu kunaaba oba biki ate eby'omulembe wali ku Mama Interiors Walwa Park tukitegeera ate namwe ba customer waffe na customer gwe musindikidde olwaleero abadde ayagala abaana be bali mugenda bweru abadde ayagala buno obutto buno bwe bambala muno babuyita bu cushions Mama Interior n'agenda n'abumuwa bulungi nnyo Mama Interior bwe twogerako banayi mumuwagire Nakawooya Agnes ate mukyala wo bamanyi nti mukyala wange Marjorie mu damage so lwekyo bugere muwagire so thank you so much bakama bange bensobodde okuyisaawo olwaleero mukulu Dr. Farouk otunyumiriza eri emabega yonna gye watandikira mwami Kakagolo be watandika nabo n'omusomesa wange yamuyita mwami Mustafa Sekweyama omwami oyo yatusendeka nnyo yamuyita director Mustafa Sekweyama mukulu Kagolo bwakola firimu ezasooka bakyala baagala ki mpozi abasajja n'ab'Oluganda n'endalawo ezagenda mu maaso n'alaba nga twazannya bulungi naye nga lwekyabulamu n'anoonya omusajja omukugu okuva e Tanzania amuyita Director Mustafa Sekweyama Director Mustafa Sekweyama oyo yatutendeka nga bwolaba mbadde ntendeka abantu bano fenna baaliwo balibosa Serunkuuma baani twabeeranga ku layini awo ng'omukulu yatutendeka so yakola omulimu gw'amaanyi nnyo omukulu Mustafa Sekweyama okulaba nga atufiidingamu kyayagala tubeere naffe gwe twayongereza ntusoma ebirala tufuuka abaakabi kitegeeza training wagifunira ddala kuva mabega muganda wange ffe twatraininga kati kankuyeko twatraininga okumala omwaka mulamba
ne mwami Mustafa Sekweyama nga training grounds zali awo ku White Nile nga tukawo ku ssaawa emu ey'okumakya nga tuvaawo emu ey'olweggulo okumala omwaka mulamba. Kusaawa emu ey'okumakya tuvaawo emu ey'olweggulo okumala omwaka. Tumanye industry twajagala naye nga tumanyi oba onoolya enkeera baddi era mwana kati ekitali ekyo nga bumala training nga ne kamera we ziri wali nga mumala mukolayo ko ku filimu. Kamera we ziri kwa nga twazikozesa nga twakola bakyala badaki twakola filimu ez'enjawulo naye training eyo twagikola omwaka mulamba ne tuzanya ne filimu mu mwaka ogwo ezimu naye nga tusha training. Nsaba ombulirire ku bantu bano kuba waliwo abamanyi okujja mu inbox yange bamuza Morris njagala kuzannya omugamba jangu mu audition ziri enaku z'omwezi bweziti ku St. Henry's tulinga tukyayingiza ne kati bani katongere by the way okuyisaawo Aromatic tekyayingiza bazannyi kati era omuntu enagamba eyo nti nkuwandiika oyingira mu Aromatic musimana weza sente bwezi ku ssimu oyo mubbi omuntu enagamba nti weza ensimbi ku ssimu ku registering oyo mubbi towaayo sente zo. Era Aromatic wenebe registering abantu ejja kulanga auditions then muje auditioning muyingire. Director abyogedde sinza bidda mukakati kyembadde njagala oyiseewo ku bantu bano bwamala kujja mu inbox n'omulagirira auditions and bicha n'akubuuza basasula batya. Era director asese namu Alekisokera ddala kati kimusesezza kasooka kibagambe sokera ddala okusasula si kibi naye obuuza okusasula bagenda kusasula kiki otamanyi na kuzannya tomanyi oyingira kampani tomanyi na byogenda kukolayo bitandika bitya okitegeera tomanyi naki so omuntu oba oyingira mu bintu bino bya art omanyi bino ebintu bya art tebikulemberwa nnyo ssente bikulemberwa nnyo passion okwagala omuntu ekyo kyogenda okukola kati mu passion eno bw'oba ogiyina ate kojja okujja ng'otandise okuzannya ozanye mujja okujja omukisa sente zijje ne bw'ojja ng'oyagala sente mu industry ziyinza okukulema ziyinza okukulema naye si kibi okwagala sente naye passion yo yeba ekulembera ekitone kyo kino tuyagala okulaga ensi nange mbereko ku screen bandabe nanzanye byakabi tekiba kikulembera yani sente zijje. Doctor ojja otya okwegatta ku Aromatic Entertainment? Anti olaba Aromatic nze Aromatic natandika okugiraba nga sinatandika nakuzanya film because Aromatic yaliwo okutandika ddala ku stage okitegeera kati bakojja bange babeerangayo nga batekayo zi shows awo ensambya oluusi mama wange n'angamba tugendeko mu show bakojja abo balinayo show tujja ne tubalaba okitegeera era nange mu sheezo waliwo show gye nazanyayo emu bampayo omuzannyo gumu nazanyanga kabaka naye nga kabaka muto okitegeera nga kabaka muto eziike akojja wange lwa Ahmed era muzannyo gwe yazannyanga nga Katikkiro kale gwali muzannyo mulungi nnyo so kati nze olwedde awo nga kitegeeza ndi mu Aromatic olwono nga ndi wana mu senior 1 Aromatic egenda okutandikawo nga mumaze bino nti mumaze bakyala baagala ki mumaze Zubairi family nedda ssebo Aromatic yatandikawo nga ebyo tebinnajja ngamba Aromatic eyo ku stage nansi Aromatic yatandikira ku stage Aromatic yatandikira ku stage okay eyo gye bankola nti ombuuza nayingira ntya so kati firimu zijja Aromatic yefuna ekirowoozo etandike nayo okukola ki eve ku stage kojja wange lwa Ahmed afuna ekirowoozo naga kakole ne firimu kitegeera kati firimu bazitandika awo nange olwo ndieno mwekike movie industry ng'ate olwo eno tuli baakabi nnyo mwekike Aromatic netandika okukola ki tandika okukola firimu okukola firimu ate awo era nenzija mu Aromatic n'enkuba ebicuba era firimu ng'ova mu HK n'okuba eno mu Aromatic ebicuba era firimu nnyingi nnyo na directing awo olufuse ne director emyaka emito natandika okudirectinga emyaka nga 2 wow emyaka nga 2 so
aromatic lenzi ne tukube bitubaawo bakola filimu nyingi nnyo mwali ezali basala ndagire ba Daphne Frankstop Daphne Frankstop Muchala Salvador. Yes. Okay. Tegera zali nyingi nnyo zitwakola filimu awo zali z'amaanyi zali mu bajamira kalungi abajjo oluvannyuma kale. Yes. Nenga zali nyingi nnyo tumize twakola wezo musizibika na manyi kujja ko nga ntudde n'enkola lisi yenze n'enjiba nnyonnyola naye nga abantu bakola ki bazimanyi. Okay. Already ngolonze ndi mu aromatic oluboto bojoininga aromatic entertainment olanga muuli kati nze ndi mu aromatic ebbanga lyonna okuva obuto okuva lwa joininga industry. Letegere ndi mu aromatic okuva na joininga industry. Bona jizanya ku stage tukola film awo kati wano ke mwalite munda wano mu aromatic mabega kawo jasinga omanyi nti omuntu ogenda n'oyiriba. Yeah, true. N'oyiriba nze nayiriba n'engende n'empangula award nyingi nnyo n'enkola ebintu bingi nnyo ate nemana enkomawo. So bwotyo bwoyingira aromatic entertainment oba bwotyo bwobeera mu aromatic entertainment ebbanga lyonna. Ate aromatic sigiriimu lwakubanga teba kisa kya kojja wange aliwa kojjaawo Lubowa Ahmed. Lubowa Ahmed kojja kati siriimu lwakuba muno bakisa kya kojja wange ja abaana bange mwana wange kabeereko wano ngirimu kubanga nakola nnyo. Omuntu ali eyo tolowooza nti olukubanga taata wo ali mu gavumenti nawe mu gavumenti ojja kuyingira buyingizi nga bw'okola ki ono kikolerera era nange okubeera mu aromatic nkola era mbikolerera okubeera mu okikoleredde ekituufu director kituufu siri mu bubeezi nti mwana wa gundi mwana wa gundi tukoleredde ebitiibwa byaffe. Yes. Wow, tukoleredde ebitiibwa byaffe omukulu Smith bwatyo bwakugambye director omanyi interview eno oli director wange era nonsonyi okubeera nga buli kyenjagala okubuuza sikuyita oba Farouk oba Smith oba ani kuyita director. Director wali wandiiseeyo ku movie yonna? Nze movie nziwandiise nziwandiise omuntu wagenda ku YouTube channel yange erimanya gange Hotel Farouk era film zonna ezisingako eziriko zenziwandiika kati movie nziwandiise ate n'emabega eri industry yagyekulira era movie naziwandiika kati nantabulidweeyo story yali ya mukyala Farida Walden nze negiwandiika nekuba nnyo efimu endala nyingi nnyo zetwakola emabega eyo nyingi. Okay, Director benkusanze oli nabo wano abakyala bano babadde wano n'abaami ekigendererwa ng'ogyeko nti nno obatendekamu otendeka butendesi mmanyi olina ekigendererwa mu maaso. Stand by and action. Cut. Koyo okubeera nga bwajjala nayogera nga ali mu kisenge ate ekisenge nga mukukutanga si kyammwe kubanga era ekisenge bwe kiba kyammwe tosobola kubeera yogera nganze bwe njogera munnange bwe ebizibu byanzigidde dda nze bw'olaba ewakane ku mulimu byantabudde dda kati njogedde bubi basizanye abavudde babadde bakola sanyaawo ina eddoboozi. Okay, sound action. So si kyakubatendeka mu butendesi ekigendererwa ki? Ate ekigendererwa kyange ngira bona natendeka abaasooka bonna mu industry eno bangi bakonradiika bafiona finchi bahamiskibu sebujja bandi bonna nga bwe nabakola ki bwatendeka badana n'abatanzi kati sebo ne bano njagala babeere baddana ab'enkya babeere bannampijja ab'enkya babeere bamutebi ab'enkya babeere bamulisa ab'enkya kitegeera kubanga omuntu omumanyi atandika bwatyo mpolampola naye mu maaso eyo afuka ow'enjawulo naye nga kiba kikuweesa ekitiibwa n'essanyu okubeera nga yayitako mu mikono gyo. Oluggi luno luggule singa omuntu ali eyo atulaba yali agadde ogamba nange kaŋŋende mpitike wa ampiseemu nange luno oluggi luggule kubanga nali nakiyimirizaamu okumala emyaka mingi
ninabeerawo neŋŋamba omanyi waliwo kye bayita calling Yes. nga Katonda yakulagira okole ekyo wadde aba teyakugamba bigambo nti gwe njagala okole kino Katonda nakugamba naye mu ggwe oba wakitandika nobeera successful era n'abantu botendese ne babeera successful kitegeeza nali okukiyimiza nali nkoze ensobi so naddamu nekiggulawo kiri open omuntu oyo yenna ng'oli eyo oyagala kutandika kuzanya film sooka ofune training jangu nkutendeke omanye omulimu guno gwaffe gutambula gutya omanye bazanya batya ku screen omanye buli kintu kyonna ekyetagisa omuzannyo okubeera owakabi mu training zino jangu nkutendeke tulina damage season 2 Walter takola mirimu gyawo endiga yamutomera kyekigambo ekito endiga yamutomera the sheep knocked him the sheep knocked Walter Walter singa olina omwana wo olina muwalawo n'agenda n'afumbirwa omusajja nga Walter nga takola naye ng'omusajja oyo akuwa leero oba kuguliddeyo n'akamotoka oba kuwa buli kibiru naye ng'okimanyi bulungi omwami gy'ali takola wadde omwana oyo mukkiriza n'abeerayo simukkiriza omwana oyo mujjayo ate ng'ofunayo ebirungi tebiba na mugaso omwana wange talina ssanyu kubanga omuntu ne bw'aba nga ali emmere ne bw'aba nga ayambala engoye omugulira engoye ezenkana zitya ne bw'aba nga bamuteeka mu mayumba amalungi agafaanana gatya nga wagamuwa naye nga tafuna ssanyu lya mubiri essanyu ly'omwoyo aba si mumativu nze waba omwana nga wange oyo nga ddala bituufu so ogamba nti sooka obeereyokko tulabe gumiikirizaamu tulabe lindamukko tulabe ebbanga werigendera myaka kati 4 5 6 omwana w'emyaka 4 takomba kukamuntamu ng'omulekeeyo ako bakayita kakulubuto takomba kakulubuto ng'omulekeyo kisobola ekitegeeza Paul yakola nsobi oba Paul mukyala muzira nnyo okubeera nga wali ebbanga eri lyonna ate ejjukira Paul amanyi okutambula naye teyasooka kutambula teyasooka anti kati ebyo bireeta emize gy'okutambula omuntu atabadde mutambuze byoti nga bwenzi bwoba nga obadde okola kati waliwo abasajja nga bakola naye ng'ate mukazi we alwawo muwa essanyu eryo omuntu abeera n'omukazi we emyezi 3 wadde olunaku olumu n'abeera emyezi 6 oba oyagala omukazi akoleki watandika okwenda okolooza ekitegeeza Uncle Solo kye yakoze kituufu ekyokubeera nga akwata omukyalo ono ng'agamba nti ayambako Walter ate era enkola si ntuufu bw'ojja nga ate ogambe nti okwata oyambako mutabani ngo biba bifu osimanya nkola biba bifu ebyokukwata bubeezi muze nga bwolaba omuntu bw'abeera n'ekitambo ekyokusera n'ali abantu bisi birungi Uncle Solo naye akola nsobi nnyo ate kati asinga nonna atakola ensobi gyakola asinga nekona atakola asinga ne Walter atakola Nayenga, you guys, I thank you so much, guys, for nga mulaba channel. My name is Morris Jordan Kawesa, straight out Romantic Entertainment. The director of directors. It's been a long time. You guys have been asking me for him. Kati mulese okujjako mukama wange. Ngoyina akatalekeka. Akatalekeka mpozi kenyinza okugamba. Yes. Akuyita abantu abagala okujja okufuna training. Yes. Musobola okujja ne mukola ki mu training n'omanyi omulimu gwaffe gukola ki gutambula anesi okutraininga kuno si kwa bwereere si bya bwereere omuntu wabanga oyagala training zino osasula ssente n'ojja n'otendekebwa n'okuguka bw'omala okuguka ne tukunoonyeza ekibiina ky'osobola ozannyiramu oba abamu basigala nange nemba nga bazannya nange okitegeera naye nga omuntu ajja ayagala okumanya requirements kyekyetaagisa osobola okunoonyako ku mikutu gyange gyonna mostly TikTok ku TikTok nkozesa Mutebifaru era bw'osaakinga ojja kundaba osobola okujja mu inbox oba ennamba y'essimu ey'omulimu kusomere wano eri 0701 120388 kati ennamba eyo jangu ku WhatsApp oŋŋambye nti kisebo ekyetaagisa okuzanya kiki ekyetaagisa okuyiga okuzanya kiki njakuwa endagiriro ekitegeeza aim ya training eno director aim ya training eno
tolina nti olina kibiina wabula olina aba actors ne ba actresses so any company eyagala okubeera nga eringa academy kyekigambo ekituufu kyembadde MF Movie Academy wenjogera essaawa zino bano abaliwo mbadde nabo emyezi kati 2 naye waliwo companies ezimu already ezatandise okubeera nga zibatwala era wiiki ejja bagenda kutandika okukola production yaabwe esooka mu company ezimu ezo wiiki ejja so naawe ali eyo ojja kujja nkutendeke ate nkufunye ne woona oluzannyira. Kale, thank you so much guys for watching me. My name is Moses Kawisa. Have a blessed night. Mbadene director of directors Tevi Farukoba MF Academy. Mbadene yo nakolwa lero. Smith wamwe oyo wamajo frame our frame. Have a blessed night guys. I love you.